Ministry y'ebyenguudo n'entambula mu ggwanga olwaliro esisinkanye kampuni ezizimba enguudo abatunda ebizimbisibwa na bonna bakwatagana n'ensonga z'okuzimba enguudo n'entindo okutongoza n'okulambika enkola empya zibalina okugoberera nga bakola omulimu gwabwe. Okusinziira ku Minisita Katumba Wamala, ennambika eno egenda kuyambako abazimba enguudo obuteekwasa kintu kyonna singa baba bakoze ensobi mulimu gwabwe. Ennambika eno yali yakolebwa 2005 gy'emyaka 11 emabega. Osanga nga n'enkuba tetonyanga bwekola ki bwetonya kati naye kati enkuba engeri gyetonya kati n'ebintu ebirala bigenze bikyuka mu mbeera kitukakaseeko nga ministry evunaanyizibwa ku by'enguudo n'entambula okulaba nti ennambika eno efuna ennongosereza era gye tubadde tukola olwaleero ne tubibawa kati ne bakontractor bonna kati wali contractor ajja kwekwasa ti ate bwe nali nkola mu lutobazi saamanya bwe ninakola byonna mu ebiri bulungi tewali ajja kufuna kye nti obanze district engineer owe Hoima bwe nabadde nkola ate saakoze nga district engineer owe Kagadi manu eyo ebalaga. Wano wategeereza nga n'enteekateeka z'okuzimba olutindo lwa Kampala flyover ekitundu ekyokubiri oba lot 2 bwe ziwedde era ng'endagaano wakati wa gavumenti n'abajjaika egenda kussibwako omukono mu Gw'ekkumi omwaka guno. Ng'amawulire amalungi nti olwaleero ku makya tubadde mu meeting ne bannaffe aba Japan ne JICA nga bazze otukakasa nti akati bamaze okukkiriza lot 2 etuyita lot 2 eya flyover eva ku Mukwano ejje ku Kitigumu Junction ekikono ekimu kigwe ku Shoprite Emanga n'ekikono ekirala kigende ku Isufulule bamaze okukkiriza tejja kukolebwa nga bwe bagidesigninga kubanga waliwo okutya nti bayinza okukendeezaamu nga sente zevvedde naye batugenda nti nedda bajja gikola tujja gikola nga bweri. Olutindo luno olugenda okuyisa emmotoka n'ab'ebigere lwa kuyita mu bibangirizi ng'okuva ku kkolero lya Mukwano Centenary Park n'ekibangirizi omwabeeranga woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda ku Jinja Road. Agamba nti ekiri mu kukolwako kati kwe kufuna ettaka awagenda okuyita oluguudo luno n'okuteekateeka okw'enjawulo omulimu guno okusobola okutambula obulungi. Nga gavumenti tumaze okufuna ettaka erisinga obungi tusigazaayo ebintu bitono bye tulina okukyusakyusa ng'okugyawo layini z'amazzi ez'amasannyalaze okuzikyusa kuziteeka awatuufu. Katumba agamba nti singa enteekateeka zino zitambula bukwakku ekibuga Kampala kijja kuba kitebenkedde bulungi mu by'entambula. Ensisinkano ekikula kino ebaddewo yasembayo okubaawo omwaka gwa 2005 kyokka okuva olwo bingi ebizze bikyuka naddala mu mbeera y'obudde nga kati babadde balina okuzikyusaamu bakontrakita obutadda mu saabimanya singa babawo enguudo ezizimbibwa obubi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.